Tewali tekiri ekyo kyogedde saagala okiddemu nakyogera. Walebadde nga you're stuck with your ex. So you are stuck with the ex. Omanya kubanga ex otasobola kuva ku mutima kubanga wali omwagala nnyo. Kati me I'm stuck with my ex, but that doesn't stop me from moving on. Tegeza ex ni kati wano akyafuga. Atafuga, but of course kyali in my life ng'omuntu eyanyingiza endongo, ng'omuntu eyandaga ekkubo, ng'omuntu eyatandika pink. Of course wembanga nina ekinyize kyonna nga nnoonya advice sigenda kuddukira wammwe. Akuddayo eri kuba nkimanyi yammanyi okusingamu. Nja kudduka nzireyo mugambe papa kino kigaanye. Leta akusike n'akuzza. Lwaki mwagala okusala ekigambo? Nina lebe empya gye nkola nayo. Ayinza okugamba Pinki nza kumanyi ennyo jantudde. Singa byali bwe bityo singa. Bane lwaki tuvaayo eyo omusajja muleka akola emirimu gye. Nange mudeke nkole egyange. Naye nga mukyagatta business. Business wise tetugatta nnyo, but era bwe kiba kizze nga kyetaaga okugattibwa era tetulina nsonga lwaki twali tukigatta. Let's give all our energy to the new one, to darling. Let's give all our love to darling. I need darling. Baby, you're my darling, my baby, sweet, sweet darling. Oh, baby, you're my darling, sweet darling. And not agambye ndi mu love. Siri mu love no. Kubanga lwaki mbeera mu love. Kubanga yuli 18 tusubira akastoyimbe enyimba za love. Twatta omukago ne studio, nze ne studio kasambereyo gali nawe oyimba recording feelings zange zonna zambukira eyo. Byonna bigwera eyo studio yekimala ekigusa. Studio yampasa tenzikiriza kufuna musajja yenna. Ofuka senga kulwecho. Ofuka senga kulwecho. Aiche senga ate senga akoza. Akaposta akatraining. Nakalaga wado inabo obulirira. Akram ne munne. Akram nani? Ekuluso. Nze Nanyanzi. Itse. Mulimba. Ngobagamba lwaki mutukabirira. Ku Twitter. Was it a Twitter post? Initially, I do not run my Twitter handles. And you take a column, but then you know, Muntu Mlalantera, or your single bavuga scenes. But I sometimes post for myself, Katiakomba and Songachima Deskamanyiko, because I'm having a busy week. So, sitting yoku internet yang. So, Omuntu Mlala running a social media zangantera, to keep my account busy. Kataika Yakata there as a series singer. Naye abagalira tulina babulirira kubanga lwaki tubade tubabulirira lwaki awutaba mulavu kitegeeza yetumate kitegeeza nti tetumanyira ate kitegeeza nti tetukoowa kutu ashia gugo naye banna nikusa gonna okunyiriza tugaba banna tatu kiki kubanga njagala kati singa omwagizi wabeereyo ng'akwegombera nga nyuma ne music wo naye ng'agamba omuyimbi wange kifa kubanga bikadde ndaba ateekako ttatu kuba tusuubye okubanga n'enkya wandibeera ne ttatu endala nema ne mubuuma kakabuzo bakambuziza ejjo. I take tattoos according to my emotional state. If I'm hurt, I go for a tattoo. Bwe nfuna ekinnumya ennyo ngenda ne nekuba tattoo. Tukwaga tunyumira music ne singa ofuna ebikunyiga omwaka mulamba omuli wano gagujjuza ttatu mu bitiibwa kubaga kye kimpa essanyu kati ejo ine etegeeza eliwa eyiri ku mukono ne nina nnyingi ku mukono waliwo eno date of birth yange neeno njibagambye ebbanga lyonna Pinki nga tulabye abayimbi abapya be mwani veirinze enkolagana yo nabo eri etyanga ggo omuntu Aleese, I'm a friendly girl. Omuntu yenna asobola okutuukirira ku kyaba ayagadde ne muwabulamu ne mugambako ne ku bye mukola abayimbi abaakajja mu industry kubamba manyi muvuga speed but it is okay naye mwe musinga okuba abantu abalungi omuntu aba bakutte bulungi so omugambako ku kiriyo gy'abazze tusuubireyo okulaba kubanga okoze collab nabo oba it's okay
Kina buzibu naye tetujja kukolera ku peesi yammwe, tujja kukolera ku yaffe. Olwokubanga mwe mwagala tukole tekitegeeza nti tujja kukolerawo ku peesi yammwe, tujja kukola nga time etuuse because of course tukolera mu lebo emu. So why not? Akukyanga obeeri media Hanx Media. Biki biki byofunye so far? N'ogamba nti wantamya X. Tewali tekiriyo ekyo kyogedde saagala okiddemu nakyogera. Whatever the nga you're stuck with your ex. So you are stuck with the ex. Omanya kubanga ex otasaa kuva ku mutima kubanga wali omwagala nnyo. Kati me I'm stuck with my ex, but that doesn't stop me from moving on. Tegeza ex ne kati wano akyafuga. Atafuga, but of course kyali in my life ng'omuntu eyanyingiza endongo, ng'omuntu eyandaga ekkubo, ng'omuntu eyatandika pink. Of course wembanga nina ekinyize kyonna nga nnoonya advice sigenda kuddukira wammwe. Akuddayo eri kuba nkimanyi yammanyi okusingamu. Nja kudduka nzireyo mugambe papa kino kigaanye. Leta akusike n'akuzza. Lwaki mwagala okusala ekigambo? Nina lebe empya gye nkola nayo. Ayinza okugamba pink nze akumanyi ennyo jantudde. Singa byali bwe bityo singa. Bane lwaki tetuvaayo eyo omusajja muleka akola emirimu gye. Nange mudeke nkole egyange. Naye nga mukyagatta business. Business wise tetugatta nnyo, but era bwe kiba kizze nga kyetaaga okugattibwa era tetulina nsonga lwaki twali tukigatta. Hanx Media so favorite. Very okay, very good, promising. Buli kimu kyekola kiraga nti we have a future. Project empya bagiyita Darling. Eri ku YouTube channel yange mugende mulukebere. Mululabe, it's a love song, it's a nice one. It's not disappointing. Era bona gano kuonako what n'oluwuliriza. Tojja kuddamu uliriza limba lulala lw'odda okujjako. Then to my TikTok family, I love you guys. I'm waiting for your challenges. Kuba kati twataddeyo olupya mukyakoleza luli olukadde. Kati nina toba switching ambagambe tuve kuziri ate tudde kuzino. Kati nsaba ambagambe luli tululeke kati twatadde olupya kati. Let's give all our energy to the new one, to Darling. Let's give all our love to Darling. I need Darling. Baby, you're my darling, my very sweet, sweet darling. Oh, baby, you're my darling, sweet darling. And not agambye ndi mulavu, siri mulavu no. Kubanga lwaki mbeera mulavu? Kubanga yuli 18 tusubira akasoyimbe enyimba za love. Twatta omukago ne studio, nze ne studio kasita mbeereyo galina oyimba recording. Feelings zange zonna zambukira eyo, byonna biggweera eyo, studio yekimala ekiggusa. Studio yampasa tenzikiriza kufuna musajja yenna. Ofuuka senga ku lwekyo. Ofuuka senga ku lwekyo. Ayi senga ate senga akoza. Akaposta akatraining. Nakalaga wadde olina bw'obuulirira. Akram ne munne. Akram nani? Ne ku lusuku. Nze Nanyanzi. Itse. Mulimba. Ng'obagamba lwaki mutukaabirira. Ku Twitter. Was it a Twitter post? Initially, I do not run my Twitter handles. And you take a column, but then you know muntu omulala anteerayo oyo yasinga bavuga scenes. But I sometimes post for myself. Kati akomba ensonga kimbadde sikamanyiko because I'm having a busy week. So siri nnyo ku internet yange. So omuntu omulala running social media zange anteerayo ebintu to keep my account busy. Kataika yakataddeyo naye nga zisirisenga. Naye abaagalira tulina obbabuulirira kubanga lwaki tubadde tubabuulirira lwaki awutaba mulavu kitegeeza yetumala tekitegeeza nti tetumanyira aye tekitegeeza nti tetukoowa kutu